nteeko mugamba n'atema ono naali eno yeekolako bagendagendako ku ambiyasi gole okanyakoza leero ku ambiyasi empewo nyingi bannange si wekitera okuba kumbe waliwo abalumbye abalala abazze okugulya nabo. Okay, tugenda maaso tutandika butandisi future trends plenty gye tubadde tulinda kati ke kaseera kitutte ebbanga nga tugirindiridde kaakati emaze neefuluma eno bagiyita the other side. Katondekeddaani mazima ngenda kubeera naye ekyali ntandikubera nga tugenda maaso kaakatandikidde maziga meerere tutandikidde mu kaseera ke bayitaako oluvannyuma. Tofaayo mukwano munnange ekitalo kizze bubi. Omanyi kye kitegeeza okufiirwa akuzaala emiranga emyerere. Tugenda maaso tutandika butandisi the other side ye firimu etandise kutuusibwako aba Black GM be bakutuusaako entandikwa ng'ebigambo tebinajja. Tutandika butandisi omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi omwoyo gwe gusigala guteebenta ku planet ey'oku nsi naye ng'ate mwe kiba kizibu okumulaba. Jacob, why crying? Jacob lwaki okaaba? Gwagezaako yenna okukwatako tekisoboka olw'ensonga nti kati ali mu bulamu obulala. Firimu zino ekirungi kyazo nti zikulaga ku ki ky'onoobeeramu singa oba ovudde mu nsi. Muwala wange bw'agezaako okukwata ku Stella tasobola olw'ensonga nti kati embeera gy'alimu ndala nnyo. Ali mu nsi etavaamu bizibu, ensi etaliimu nnaku yonna entandikwa egenda maaso. Kale ndo munnanga akaseera ak'oluvannyuma essaawa eyo ey'omunaana essaawa ey'omwenda essaawa ebeera nzibu nnyo eba yakuwerekera mwoyo oba omugenzi oba omubiri gw'omuntu oyo gusobole okuba nga gutwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ab'emikwano ab'eŋŋanda bonna basobola okubeerawo. Tugenda maaso tutandika butandisi vije musanga nza kuweereza eno yo tugitandisira nga tugenda maaso. Semwandu wali nnyo okubeera nga agumya omwana basigadde mu mbeera ey'okubeera nti basigadde bokka abadde ababudaabuda banaye nzuuno yakanya bagamba ndi wano naye ng'ekyokola tewali. My daughter akanya kuyita muwala we nga tekikyasoboka. Ekyali ntandikwera nga tugenda maaso eno bagiyita the other side. Vija musanga nza kuweerezera nga tugenda maaso. Nagambye gwe kola kimu saabinga ate bw'omala okusaabinga commentinga fe comment sezo mwe tujja okubanga ate tubeebaza okusinziira gye muba musinzidde. Tuba tujja kukoonako mu sinema ebeddako okusinziira ku kyokomenti nze kasita ogamba nti nze gundi bannange mbaagalanya era nsinzidde eno togeza noba nga osinzidde kyotera. Kale nno tugenda maaso. Hello. Kaakati munnange azimu aba ali wano. Hello. Agenda okuwulira ambuyita. Takyasobola kudda eri famire ye. Hello. Hello. Yeekanga nnyo. You mean you can see me? Kyogamba osobola okundaba. Of course I can see you. How come so? Nsobola okulaba. Kijja kitwa okubanga osobola okundaba nga bala tebandaba. Laba. Nange ndi muzimu. Yes. Oli azimu? So ghost? Kyogamba nange ndi muzimu? You are a ghost. Tofaayo fembe tuli mizimu. From the... Omanyi kinyuma nnyo okuba omuzimu n'osangayo omuzimu mukwano gunno
ate nga mukyala munno fembi tuli mizimu kyenjagala omanye tofaayo tagenda kuwubaala abulako kimubuuza bakati gundi ali luddawa kafeero bali saidi ki ntandika egenda maaso saagala bagikunyumirize bunyumiriza wali tubadde mbufunze kati tutandise Black Gem Pictures wakutuusaako entandikwa in association with the Future Trends Print tugenda maaso n'entandikwa nabiri ye Donata entandikwa egenda maaso badonna tugenda maaso Mbabazi Caroline Proma tugenda maaso n'entandikwa Aluti Prosper tugenda maaso tutandika butandisi Nantale Pros nenga tumulina ku screen tugenda maaso n'entandikwa Nakavuma Patience entandikwa egenda maaso Mulambalamba Nakaiza Gladys entandikwa egenda twalina no Nakaiza eringa atunda bamalaya tugenda maaso n'entandikwa Mugisha tugenda maaso saagala gisube na biro Donata executive producer kino kinajja kyetandise KINA-UGANDA kyetandise saagala bagikunyumirize ziwa Benoni original score tugenda maaso n'entandikwa Kayondo Diso Daniel tugenda maaso n'entandikwa ziwa Benoni yakola ku kya saundi tugenda maaso tutandika butandisi Sentongo Dax Damasikasi editor wayo Mugisha Franka production manager tugenda maaso n'entandikwa Sentongo Dax Damasikasi engenda maaso n'entandikwa saagala bagikunyumirize entandikwa ekifaananyi The Other Side True Nature of Supernatural Limbs yetandikwa nga tugenda maaso Sentongo Dax Damasikasi bebamu kuba editor bayate nga ye director w'okuntiko Sentongo Dax Damasikasi ye director waayo yentandikwa nga tugenda maaso saagala gisubwe kaakati ogenda okulengera gye bamulese ono gy'abadde abeera yeeno gwe manya nti kyoba okola ku nsi This is my place. It's my home. namutegeeza wano wange wano wembeera nga bw'obeera ku nsi nga weeyagala nabano bwe babeera nga beeyagala emagombe Why does every ghost want to stay in the forest? ye lwaki buli muzimu gubeera mu kibira ano naze n'olugezigezi But we alowooza nti wano wajjajjaawe toba muzimu n'owa lugezigezi ye guno nga gweswanta bulala tugenda maaso tutandika butandisi besides, we can go anywhere we want. tusobola ogenda yonna gye twagala n'amulagako ogenda okwetegereza baabano batuuse bwe kiba kyetaaga genda mu Egypt yonna basobola ogendayo ne Kasanda basobola otuuka Kasanda amugjeeyo yonna gyayagala gyamutwala jjukira kati ono aluddeyo obukodya bumanyi obubavuga amaanyi gonna agalina tugenda maaso n'entandikwa The Other Side vije musa ono MIC Like I told you, nga bwe gambye we can do anyway. kyokka banange wajondeese ontutte Misiri onzijeyo ontutte Kasanda kati ate ondeese eno zisitategeera lwaki ondeeta embalala tamuleese embalala Ebirungi ebisingako wano. Sure. bingi byenkyasobola okutuusaako ate ebirungi eby'omulembe Naye nno nga tukyali ku ekyo kyolina omumanya wano tosobola beera muyala. Waliwo ebyokulya buli kyokulya kyoyagala okulya. kyava mutegeeza nti buli kyakulya wano kibaawo gwe kasita obeera ng'oli kimu ekyo kyennyini kyolina okuba nga kyoyagala kyonna osobola kifuna nti kijja kitya nayagala amulageko tugenda maaso tutandika butandisi apo ne bagireeterawo teri bagenda ku supermarket n'aleeta ne kamulali. How did you do that? Bannange okikoze otya ekyo? Wow. Bannange We got a lot you don't know. tulina bingi by'otamanyi Don't worry. naye tofaayo You get to know. ojja kumanya ebisinga. First drink. Bannange sooka oleete apo yeye testa yatesitinga Wait. naawe lumako bannange eno wali ebibala tosasula nakusasula. How is it? Eri etya? You don't feel anything? Tolina kyowulira obuwoomi eno tebulaayo. This is chilly. N'asalawo bakulese kamulali So, kiri kitya naye gezesaako olabe bino ebikaawa
ebiwoomerera bya ku nsi. Bw'obeera mu nsi ate eri endala mu planeti endala toyina ky'owulira. Kaamulali owulira takaawa, apo owulira tewooma, naye ng'ate oba olina okulya. Kati ono bambi yakagye talina kyawulira. Tugenda maaso tutandika butandisi era nga tubaagala nnyo yonna yonna gye musinzira okulaba nti mulaba sinema zaffe. Tubaagala nnyo, mwebale kuba nti munnange mutwagala, mwongere okusabinga. Ffe tujja genda maaso n'okuba nti ate tuba tusaka ebyakabi. Gy'okoma okusubscribinga, commentinga, ebyakabi byonna ojja kuba obifuna bulungi. Katudda ku muto mulekwa bambi akyalimu ekiyongobero kya nnyina. Akyalimu ekiyongobero kya nnyina. Waliwo embeera gy'oba wamanyiira. Maama yajjanga n'akubuuzaako, oluusi bajjanga ne taata, kati ku luno taata zeeka. Duli yajjanga ne maama nga baba tebanneebaka, basooka kulaba ku mwana waabwe obuwala. Stella, my daughter. Mwala wange. Stella, my daughter. Oli otya? I know what you're going through. Manyi by'oyitamu. I want you to know that. Njagala okimanye. I'm always here for you. Nja kubeerawo ku lulwo. Okay? Okitegedde? Mmissinga maama. Oh, I know Stella, my daughter. Nange munange mmumissinga naye. Come here. Jangu wano. Okay? Tofaayo. I know you miss mommy. Manyi omissinga maama. Sooka ojjeko zino ogundi. This decision to take her. Okay? Tugenda maaso. Kwegamba mweraliikirivu. Tamanyi oba ddala mu butuufu embeera eneetambula bulungi. Maama waatali. No, everything is going to be okay. Buli kimu kigenda kuba bulungi, saagala weeraliikirire. Ku nsi kuno teri ayagala muntu we kumuvaako naye Katonda ze ziba ensalawooza ate tagera kibi. Okay? Bw'aba yageera n'agamba maama kamutwale, tomuwakanya ate tomulaga nti olumiddwa nnyo kuba naawe ayinza okutwala. Wipe your tears away. Okay? Kati bamugumu. Okay? Yes, promise not to cry again. Nsuubiza togenda kaaba. Ogenda kusoma. Right, so, I've left money in the table. Ndeseeko sente ku meeza. For your food. Za mmereyo. Make sure you eat something. Kakasa obaako ky'olya. Okay? Okitegedde? I'll be going to work and I'll come back. Ngenda kukola naye nja kudda nga bukyali. I promise you're not going to cry again. Nkusuubiza togenda kuddamu kaaba. Embeera bwetu bweyimiridde. Musajja wattu buli walaba omwana we ng'akaaba atyo naye kimweraliikiriza. Kuba kati ye alina ogumya omwana ate n'omwana n'amugumya. Kati bw'osanga Omuganda ayinza okugawa watadde ku matu buyambako omwana obutabaako kyawulira kiro nga mulina kye mugenda maaso n'okulimako. Ayinza obukunyonnyola n'ogaba naye kambugule nga gye tuli muzigo. Saawa etuuka ey'okusoma nga omwana teeka obuntu bwa ku matu kwe buli. Tugenda maaso. Eri mwenge ekigoma kivuga. Kale nno bwe tutyo we tuli, obulamu bwe butwe butambula. Era tulaba obulamu obw'emagombe, ne tulaba ne bannaffe abali mu bulamu obw'ensi, mbeera ki gye bayitamu. Katonda naye muzibu atwala abaana abalina ebikolo. Ng'ayagala n'eri emagombe, n'ab'emagombe basikirizibwe. Tugenda maaso. Mboberera bibyo. Kiri kitya wano? Omanyi kiri kye twasooseemu tewakyagadde. Buli gy'amutwala tasiima. Kati wano wali watya? It's okay somehow. Wajja kukola si wabi. Okimanyi nti mu nsi muno tulina eddembe lingi. We have a lot of freedom. Tulina eddembe lingi. Teri asinga muntu w'emagombe kuba na ddembe. Era teri asinga muntu w'emagombe kutuuka ku kyayagala. Don't age. Tetukaddiwa. Kale imoto. Ate tetuddamu kufa biri awo tubaawo bwe tutyo. Tetukula, tetukaddiwa, wabula tubeera awo. But should I ask you something? Mbeeko kye mbuuza. Don't you miss your family? Tomisinga famire yo. Bambi ono engeri gye yaakajja. Ebintu ebimu alaba bimukaluubiriza. Yagendangako ku muziki, baacakalanga mukko. We have to move on. Tulina okugenda maaso. Tetulina tunuulira ebyo bye tuba twaleka. So when you have seen that they have already moved on. Era nabo olabye balina engeri gye batambudde mu maaso, bagenda maaso n'ebyabwe n'ebyoku nsi. And also,
We have two types of dead people. Tulina abafu ba mirundi ebiri. Oh. We have those people that move on to afterlife and those who don't. Namugamba tubayo n'abo ababaawo ng'obulamu buvuddewo n'abo abatabuviirawo ddala. Because they have unfinished businesses in the living world. Namugamba ebiseera ebisinga wabaawo abantu abajja eno oluusi nga balina emirimu egitalina ggwa mu bulamu buli obw'oku nsi ne mbaamu n'abajja ng'olwedde ebyabwe byaggwa. I do have. Kati gw'olina ebyaggwa. Actually, when I was still alive, bwe nali nkyali mulamu I was poisoned. nze naweebwa obutwa. When I was alive, bwe nali I mulamu was poisoned while I was pregnant. bampa obutwa nga ndi lubuto. Kuva nga ali mbulamu bw'ensi eno muntu wa bummini era emize gye yagitwala n'emagombe. I survived naye nawona and one baby died. naye ate omwana gwe nali sinazaala ye yasobola okuba nga awona. I was so depressed, nali mu nnaku enzibu. very low. But anyway, I moved on. nagenda maaso I'm still here. nkyaliwo wano. I'm enjoying my dead life. kati nno bintu byajja bulala ate nange nabeera nga anyumira obulamu bwe buno bw'oku nsi eno ey'okufa. Your family. kati olwo tugenda maaso. kakati no tuddako eno. azze kulaba ku mukwano gwe. manye emyaka egyo wakawanyirira wa mulembe mukazi wattu ali mu nnaku kuva maama we bwe yafa. Stella, how are you? oli otya? I'm fine. ndi bulungi. Fine. nga tulabika kuba bulungi. I'm fine. nkugambye ndi bulungi. You are not. toli My best friend. ng'ate gwe mukwano gwange asinga. You. Whether we're fine or not. nze nsobola okumanya oba oli bulungi oba toli. No, I can't stop thinking about my mother. siyinza kulekera okulowooza maama wange. Stop thinking about your mother. It's already dead. ke kaseera lekera okulowooza ku maama. About you. The boy I don't love my son. Oh, my best friend, that's why I love you. You are so kind. omanyi lwaki nkwagala mukwano gwange asinga? oli mulungi mu byonna. kwegamba kaleeta idiya ey'okubanga ddaawo yeekungubage simanyi akungubage yeeraliikirire. ekyo tekikola. basobola okubeera nga basoma, basobola okubeera nga bazannya, okusinga okubeerawo ng'alowooza ate ebirala. tugenda maaso. ewakadde ettooke weeriri. For that to happen, you have to do impossible tasks, which will require a lot of work for you. n'amugamba olaba ku byonna ebyatuukawo okyalina bingi nnyo by'olina okukola ebizibu. Some stupid tasks set by the chieftains in order to reach a living world. waliwo ebirala ebyekisiru by'osobola okuba nga okola okusobola otuuka ku nsi eyo. ye nayagala kuddayo kubaako byamaliriza byatamaliriza. tewali kijja kunyimiriza. yagamba tewali kiyinza kumuyimiriza. tugenda maaso tulengera ekibuga amakula. tugenda maaso ne geta amakula. firimu yiino yo tugirengera. kakati nno yamuleeta ewaka ng'agezaako okumulaga embeera gye baalimu ye ne famire. bano be bantu kati baamiisinga. gwe manya byonna bikole ku nsi naye akaseera kajja tuuka bakuleete nga ono bwaleese munne. olaba wano walina okukola booti naye waddanga mu kupiica. eri malayika zibaayo emizimu gibaayo emizibu ng'oli yagenda okufa ng'olwedde yali chairman ng'atuuka n'era emize gye era n'agisigaza.
bino bemuwoza simanyi mwe bananyini bukodyo ku nsi era akulera nagakakakodyo wali okola kaki n'akuleeta n'abikulaga byonna atwaliranga mu firimu wali ozanya firimu n'atandika okubuuza ebibuuzo by'otamanyi nako kale no kati alina life gyagezaako mulengeza gye baali balina ku dining table taata teyalyanga ng'ekifita nakiddiza muwala we bambi agezaako mulaga buli kimu ayagala dde mu bulamu buno naye ng'obulamu buno tebuddikamu era obaako by'olina okusooka okukola ebitali byangu wamu n'ebyangu bambi amukwatiddwako ekisa tugenda maaso biggwerawa omuto abeera ku laptop ng'alina byagezaako okusoma bw'atunuulira ebintu nga bino mukazi wattu bimwongera obusungu n'ennaku ey'amaanyi ng'alaba omwana we bino yali ng'amuyambako bye yakolanga tugenda maaso tulengera emizimu eginyirira era nga tulengera emizimu bagamba nti omuntu waafa ebisinga obireka ku nsi naye bano baava mu bulamu bw'ensi naye rivansi bajja nazo giraba bajja nazo ate by'ovuwa ku nsi okola n'emagombe by'obeeramu bw'oba wali oyambalanga bumini era otuuka eyo nga bw'oyambala kale nno yamubulako munne n'atamanya lwaki amugenzeeko ng'ate abadde amulambuza ewaka na life ki gye yayitangamu oba gye yabeerangamu ki ekikutuuseeko n'amugamba obuze bubuzi kiki munnange sikyasobola njagala kudda eri famire yange Sophia, nkimanyi kizibu nnyo naye oyitiridde okubeera nti weeraliikirira nnyo sisobola kwogerako na mwana wange wadde bba wange tasobola kunkwatako njagala nfe neerabire nti olwedde ndi mufu kwegamba afe omulundi omulala ebyo tebikkirizibwa oli mufu ate ofe kisiru gezaako okukakkana lowooza mu makubo gonna engeri gy'osobola okufunamu ki kiweetaaga ndaba oli munnaku kyenyinza okukolera kuwa sapooti yange kyekyokka naye nina ebirala bye sitasobola kukola sifaayo agamba ye tafuddeeyo kyonna ekyetaagisa okukola ajja kikola oba kulwana na ntennume oba kulwana na mpologoma oba kulwana na ki tuli mu bulamu obulimu challenges nyingi n'amugamba okusinziira mu mbeera mwe tuyita challenges zino z'ogenda okusisinkana ze zijja okulaga oba osigala oba ogenda maaso bw'oba oyagala okudda ku ttaka ly'abalamu mu nsi y'abalamu olina by'olina okuyitamu twagala tumanye ddala omuntu bw'ava mu nsi asobola okudda ku nsi kuno kwe tuli ntalo kizaayitamu biki by'ayinza okukola byetaagamu okuwa ku nguzi waliwo gw'osooka okulaba n'asobola okuzza bagamba nti omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno mbw'akomawo naye ng'akomeddewo mu famire endala egenda maaso eno bagiyita the other side vije musanga nza kuweereza olaba ontuusizza leeti kati laba abaana balina mu kusoma naye naawe
tatera kujja leeti naye leero akomyewo leeti ye mwe mutunula ki amaalo Me like that. Maybe they heard about you, Mom. If I move on with life, I don't need people looking at me like someone else. agamba wabasaze obulamu bwe bugende mu maaso mutono tayagala abantu bamutunulire tunulire. I think I am starting to get better. Good thing I have you. By the way, you are the one buying me breakfast today. gwongulira ne breakfast olwaleero. I'll buy for each commander atachikulemu okumalawo. kamusuubiza omugulira mando maswi Even if it comes as food. newe kijjanga mmere. Thank you for being there. kiba kitegeeza webala okubaawo munnange nga munnange. omanyi omwana omuto bw'akulaga nti ate asiima muto munne byamukolera. kati gwa ali eyo oba olina kwesunga n'ogamba mu butuufu omwana waasiimidde emyaka gino bw'anaakula n'aba atya kati ffe abakulu tuba tugamba akule tumulinze. tugenda maaso tuli ku ssomero abadde atutte akaseera nga takyajja olw'ennaku gy'abaddemu. I'm so sorry for you, Mom. muna ekitalo nnyo ekya maamawo. Class captain, he decided to collect you something. era ogenda okulengera butandise okubaako kye bumuwa bo tebulina mabugo ga nsimbi. switi ya kiraasi zonna zamutegekedde switi wali wonna gw'omanyi naye ng'olina omunuuna ge mabugo abaana ge bazze nago. kati gwali eyo atawa munno mabugo wabaaki nga n'abaana ku ssomero wabawaddeyo amabugo ga switi. kati gwe omukulu va gukwata mu nsawo obeeko kyowaayo. tugenda maaso biggwerawa. tuddeko ku ddwaliro waliwo gwe zaaleeta. yatuukira wano kuba alina gwe yeetaaga naye nga gwe yeetaaga alina sooka kuwaamu tayimu asooka aveeyo kuba alabika ali bize. zaaleeta dokita. You're already here. obedda watuuse dda wano semwandu. omanyi munnange mwe abaasoma mubeera nnyo bize ate saagadde kusumbuwa sooka ompeemu eddakiika nzije tekirina buzibu era si bakulaba nandibadde njira nkyakulinda. munnaze omulabako kubanga yakoma okumulabako nga bali mu byakuziika ng'ategedde nti ekikwalagana n'omukyala yali agenze. kati aba alina okujja alaba embeera kimunanga atambula atya emirimu gigenda bulungi kuva mukyala bwe bwe yafa. Sam, oli otya? Sam ogamba ki? Gye tuli. I thought I would find you inside. Ndowooza nti nja kusanga munda. Mbaddeko wano ebweru nsobola ofuna ku mpewo ey'obulamu. Naye naawe ndaba nga atali bulungi kiki? Buzibu ki? Kyava mutegeeza nti munne omuntu ng'aviiriddwako omukyala ebiseera ebisinga embeera ebeera nzibu nnyo. Nandyagadde okuba nga weeyisa bulungi. N'omwana yennyini oyinza okulema okuba nga omufaako nnyo. Oyinza okulemesebwa. Kyava mutegeeza naawe njagala ogendako naawe. Wabula tubeeko engeri gye tugiramu wano tambulemu tutofaayo. Munno mukabi ye munno ddala. Yali mudde kuva dda. You know that many have tried to do what you are trying to do. Okimanyi bangi nnyo abalemeseddwa okukola kyogezaako okukola. They don't get what they want. Era ebiseera ebisinga tebafuna kye baagala. Yeah. I know. Don't think that it's very easy like the way you think. Just take a look at this. N'amugamba sooka okirowooze. Tolowooza nti kijja kuba kyangu nnyo nga gwe bolowooza. Sooka olabe oyo. Let us
It got too hard for him. Byamulemerera. He is now a worthless player. Kati ali awo gwe muzimu oguli awo gubongoota. Jejo lutalo jayimbako baleke babongoote. Kati ogwo gwabongoota mbu gwali gwagala kudda ku nsi ngusimanyi yaleka ayina babanja. Tugenda maaso. For your family. Don't worry. Tofaayo. It should be your motivation. Nze wendi okubanga nku. So what do they expect from that? Kiki ensuubira okuva mu ekyo? Because some tests will be like questions. Some tests will require you to go back to the land of living. Namugamba ebibuuzo bingi nnyo ebiba mu kino. Oluusi oyinza okuba ng'olina ebibuuzo ebikubuuzibwa. Oluusi nga kijja kwetaagisa ebibuuzo ebimu ng'olina okuddayo ku nsi y'abalamu. Bingi nnyo ebyoyitamu okusobola okuba ng'oddayo kuba ayagala kuddayo mu famire ye. Yeeno tajja kusobolayo. It still won't stop me. Era tekijja kunyimiriza. Naye nga bamulazeeko kwabongoota. Red. Bw'olemererwa tolaba nti kati wano atambula anyumya naye bw'olemererwa otandika okuba nga obongoota otambula olimu akabongoota singa oba olemereddwa. I envy you so much, you know. Why? Tugenda maaso. Why would you envy? You don't have all this pain of losing your wife. Namutegeeza owaayo gw'oyogera bingi. Have them. Naye toyina bulumi. Bulumi ng'omuntu afiiriddwa mukazi we ng'aviiriddwako mukazi we. Fear responsibilities. But for you are so brave. Namugamba nze nsobedde. Ffe abantu abasinga olaba tutya buti buvunaanyizibwa. Naye gw'ondaga nti nno oli w'amaanyi. Mukazi oyo agenda naye oli mugumu. Wena otambuza kikonfidde. Kimanyi tuyise mu bizibu bingi naawe. Nga tuli ffenna ebintu tubikwasa bantu. Kyava mutegeeza nti obaako n'ekintu kyonna gwe ntegeeza. Bizibu bingi nnyo bye twayitamu nze naawe. Ndikyaliwo osobola okumbuulira buli kimu. Nze nsobola okukubeererawo. You have to pass through different problems the same way you advise me. Ffenna tuyita mu bizibu bingi. Tusobola obiyitamu byebimu. Naye ng'oluusi oba olina okumpa ku magezi. Tuba tulina okuba nga entambula y'abaafiirwa abantu baboogiraba. Omuntu nga yafiira omuntu alina entambula gy'atambulamu amagulu aba asojjosa masojjose kumanyira nti kati ono ssemuwandu. Are you serious? Yeah, of course. You're not supposed to forget that. Kyava mutegeeza obadde tolina kubanga weerabira mwana. Ekifo nkijjukidde kino. Yaya bajjanga nnyo mu kifo kino. Kikola mulimu ki? Tubayambe mutya bano. Bajjanga nnyo mu kafo kano. Yes. My special. Mpe ekyenjawulo. Kyentero twala. Mwagala parking sowaani. Mishali. 2 forks. Fork 2. Lusani yadde yaso. Tujja sharinga wano. Ondeetere ne kananansi. Bro, when was our last time we did our old traditions? Man. Si kirungi kubeera nga weerabira munnange wajja oyitidde. Oluusi abantu batwagala twejjukanya ebintu bye twayitamu obukomando naye n'ogenda gye wali nga abakomando nga bazimbawo kalina. Kati oba tokyalina kwejjukanya. Ale togende walala ng'olwedde oli yali bwali. Tulina okuba nga bwe twabeeranga. Ogenda n'ogamba n'enzi banenga nalinnyanga booda kangende nnoonyiwa booda eyanvuga nga ddemu anvugemu ogenda omuntu wako ng'avuga airport taxi. Oba olina vaako kive. Whatever you do, kyonna kyokola. Don't be so irresponsible. Teweefuula nnyo ate waluvunaanyizibwa nnyo kiri awo. Byerabire kale. Tugenda maaso. Era ogenda okwetegereza nga Mando Kamoocha yasomye dda. Special. Ekyali kyabaagaza wano ekijanjalo kyawo mbu kyo bafumba kibisi. Tebaagala bino bikalu. Tugenda maaso. Naye banne okwejjukanya kubaawo. Naye kati luno olusozi kwejjukanya nabaki. All days. Ennaku zaffe. Nakuba okoze ensobi. Tetwetikanga nnyo nsozi bweziti nti kati bw'ogattako enkola enkadde. N'ogigatta n'empya lwe lusozi luno lwe tutuuseeko. Giraagira tukanyige enyige wano. Just feel it.
abedda nno baawuutanga kawuute. Remember those days we used to eat it every time. Ndowooza ojjukira ebiseera ebyo bye twakalyanga buli lunaku. Feels like Teri ateera kikomando ku nsi kuno. Don't you remember the last time my dad did Tugenda maaso. Era ne boogezaako kyewala at least Katonda akulwaza n'akuteekamu omutima oguyoyo bannaali akakomando. Neera ng'okalidde. Tugenda maaso. Atakiryangako era olimba emagombo olikirya. Seen yourself. It's better we change the clothes. Katuddako eri emizimu pande system pandem. Kati mizimu pandem giri wano gigamba girina kyusa ku ngoye. Gwate munnanga abagiraba balanisa oboogerera omanyi nagyo gibeereyo ne bagyogerera. Temukyusa ku ngoye nga bali magombe eriyo nga bw'obalaba bayaye b'oku nsi ne magombe era babaayo. Tubakooyo balabamu obwo kati baagala kukyusa ku ngoye. Tugenda maaso. You mean we can store wherever you want? Kyoga tusobola okubeera yonna gye twagala. I don't know. Simanyi. We can do something about it. Osobola okubaako ky'okolawo ku ekyo. Okay. Kale unayagala kumanya oba basobola ogenda ku ambiyansi. Ne ku ambiyansi tusobola ogendayo. Tugenda maaso. Endo bagiyita the other side. Vijja musanganza kuweereza. Tugenda maaso tuli ku kitundu ekisooka era nga tubaagala nnyo Uganda yonna. Mwebale gyekuumirako channel yaffe Black GM. Kaakati ogenda otuuka eno nga wali obwambalo bwa buli kika. Faani zibaawo nga decoration. Kuba ate bw'ogiteekako eyinza okufuumula kuba oledde oba mpewo. Kati eyinza okufuumuula n'ekusuula emekka. Tunoonye obukutuuka. Gwe manya buli kyokola ku nsi n'emagombe bakikola. Buli kimu kibaayo. Lwakuba nti ffe ate ab'oku nsi amaaso gaffe tegasobola kulaba by'emagombe. Naye ng'emagombe lwoza yewa. Emagombe nabo bali ku nsi y'emu gye tuliko wano. Naye obuzibu obubaawo nti kati ffe amaaso gaffe tetusobola kubalaba. Naye ate bo baba basobola otulaba. Katonda yenjawulo gye yateeka ate mu ffe abantu abali ku nsi. Ffe tulabanga ffe abali ku nsi naye ng'era naffe tuli magombe. Naye ffe tetusobola kweraba kikiri kuba bali abala kye balaba. Ffe tetusobola kiraba. Ate bo balina olukusa olulaba ffe ate kye tukola. Yenjawulo Katonda gye yateekawo. Baba byonna bye bakola bino byonna byolaba bikolebwa ku nsi nabo eri babikola. Oli kitya nti kiri kyekyo. Bannange emagombe nno si yewasinga olowooza. Ndaba yewasinga kuba kaakati bannange. Emagombe wandibanga tugenda maaso. Kale nno nga tuvuddeyo tulengera obunaku obuli wano era ng'embeera walabika waliwo abagikooye. Oleese kakyayi. Tulengera mukwano gwa munnaffe. Tuula munnange. Tugenda maaso biggwerawa. Tuli ku KINA-UGANDA twerolera. Bagiyita the other side. Mukwano gwali ate? Gyali mulungi. Mukwano gwali bulungi? Ali bulungi okakasa? Baaterera embeera nnungi. Osobola okubeera nga wazaala omwana naye ng'abula butakufaanana. Ali bulungi. Bonna bali bulungi. Jawusa 7 oba 8 ng'aleese mmere. Wamala n'addayo ku mulimu. Ambuuli ebikwalagana ku mukwano gwe. Taata aleeta emmere ku 8 awo 7. Oluvannyuma n'addayo. Buli lwe ngenda okugendayo simulaba. Nze munene buli we ngendayo olowooza mulabako maama kikyalo anoonyaayo olumbe lwaggwa. Naye ssebo bw'abuuza ebifaayo bakoze oba bagezegeze. Abuuza agabuuzo ng'era alina kyanoonya. Bwe yegomba ogenda omulabako akooye okubeera mu nnyumba erimu obutebe buno obw'emikolo.
ayagala abeereko mu nnyumba ezibaamu ebintu buli kimu kyonna nga kibaawo wali. Fulasika alina zire ez'omujenkaaga. Era kawuma. Kyova mwana wange nkwagala nnyo. Tugenda maaso. Nkwagala nnyo kamaama. Asuubira okwata kuba agendeyo alabe ku mukwano gwe n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tugenda maaso ne sinema. Tugenda maaso tulaba KINA-UGANDA. Fani weyitibwa Smile omanya nti ejja kufuuwa paka bw'omwenya. Tugenda maaso. Kayino tulengera Ssemwandu. Ayina wano by'amaliriza dokita. Sajja musawo. Sajja mujjanjabi. Naye munnange ebintu bya Katonda bw'aba akuyise n'oba ng'oli dokita. Bw'aba ayise omukyala we aba amuyise. Era nga bambi kati single father abeerawo ne muwala we. Era nga buli kimu kati omwana yafaayo. Amuleetera ku tuzzi. Weebale nnyo ebalire ddala baby girl. Abadde alina by'akolaakola. Yeezannyira game. Ali ku game. Yeezannyira. Ogenda okulira abali ku mulyango. Waliwo abali ku mulyango. Stella. What's your time, Mom Angel? Ogenda okulengera mama Angel. Zimuleese azze nno yeekozeeko yeepimpinze. Azze yeekozeeko. Alabe waka wayonjo omwana alabika alongoosezaawo. Embeera alabikira ddala yakyuka. Buli kimu kiri bulungi nnyo ewaka wano. Kyabadde asuubira si kyasanze. Abadde amanye engeri maama wa wano gye yavaawo. Ebintu byonna biri byabyo. Naye maama ng'asalawo ayingire munda ne muwala we abadde azze. Bonna beekozeeko. Angel oli otya? Maama mugezi azze n'emperekere n'esobola okubanga edistracting omutoono. Sikulingiriza biri. Mama Angel banga ddene. Kale nno omusawo n'agamba sabiti nga bbiri nga tamulabako Mama Angel. Mama Angel azze. Naye nga atuze mu reality. Mama Angel alina kunoonya sayizi kati musawo bw'anaamugwira n'amufotola. Aya. Every day I'm here. Buli lunaku ndi wano. You and Stella. Gobeera wano ne Stella. Temutyawo. Alinga aga bulijjo yabakuuma. She has Angel looking after her. Munnanga alina Angel amulabirira. Caring daughter, you know. Oyina muwala wo bannange. Kati nno oli ku mwana olunnyina. Neesekereko nankereke gye mba wakisa nandirayidda mpala naagwa ddalu. Yeah, I'm getting better. Ngenda ntereera. Since we twava mu kuziika. Kuva twava mu kuziika. You're losing weight. Wenna okogga. No, this is me. Natofaayo. Yes. Bwento wendiize kuva dda ninga kaseke. So you know. Naye munnange okimanyi nti nno. Yeah. Feeling it. Toyina ky'owulira. Lovely. Sure. Bannange Mama Angel totandika Mama Angel. Kumba abaana bali eno bagenda okulya abazadde baseka. Kyokka maama ne taata. Abaana bali eri bagenda maaso munnange wano ebintu ebyatuuse. Tuyina kwesudia. Kumba ogenda okulengera. Omuzimu guno ogulabika okuba nga gwatufukidde omuzimu okuva ku kundi okudda wansi. Guli wano gugenda maaso n'okwetegereza. Gugenda okwetegereza. Gugenda okwetegereza. Hey! Mawe!
gulinga okutaagala ate bano bagende maaso. Nteeka omugamba n'atema. Ono naali eno yeekolako bagendagendako ku ambiyasi. Gole okanya koza leero ku ambiyasi empewo nnyingi bannange si bwe kitera okuba. Kumbe baaliwo abalumbye abalala abazze okugulya nabo. Kikyate tewali nnyo kyamaanyi. Kumbe ono kukyalabye. Simanyi oba n'emizimu girina olugambo katulabireko eno firimu. Kiki oba giyinza okuba gitusinga ffe ab'oku nsi nga tulina eŋŋambo naye ate nagyo giraka gyasusse. But I want you to be very, very sure why you're doing this. Njagala obeere sure lwaki okola kino. Because for real, mu byaddala those tests are going to be very hard for you to. Waliwo ebigenda okukubeerera ebizibu. If your family tends to forget you so soon like this. Kubanga singa famire etandika okwerabira mu bwangu ddala bweti. Waliwo ebitajja kuba byangu. Biki? Jukira waliwo ekyazze nga kyo kirina kwerabiza famire omugenzi. Kati nze bane tontiisa. Omanyira emizimu gyagaanyo gibeere eyo nga mwaba okunsi mugirowoozaako. Naye buli w'otagulowoozaako gunyiiga. Nja kukulaga. Olina kyagala okundaga? Kino kikwalagana ku famire yo. Ye. Ngenda kukulaga. Nsuubiza. Byonna by'onoolaba. Ojja kusigala ng'oli mukakamu. Gwendaga naye bannange kiri bakikulaga n'osigala ng'oli mukakamu. Katulaba guno omuzimu gunaaba mukakamu. Tugende nkulage. Tugenda maaso naye bannange. Kale ekitegeeza tulina girinda paati 2. Nagambye tova ku channel yaffe. Sigala ng'oli naffe. Commentinga. Ekitundu ekyokubiri kigenda kutuukako. Naye bwe tobwegenza ate nate badde other side gye tubadde tulaba. Mbadde vije musanganza badde akuweereza. Mweraba.